Museveni yagamba ekisiranyiza Africa be bafuzi okweremeza mu buyinza. Bawulira ebigambo ebyo byali bituufu. Sirinayo mufuzi gwe mmanyi afugidde ensi myaka mingi ng'ensi eyinako weeri. Ne Gaddafi yalinako kye yali akoze ekitonotono yagenda okulekawo ng'ensi agisudde agikubye ekigo. Okiwulira? Badikiteta bonna we baba bafuga kye basooka okukola kwe kutta buli muntu alimu ensa. Njagala nkugereze mu Uganda wano. Dikiteta akwata omuntu alina obwongo obulingo bwa full figure. N'agamba nti gwe Nabbanja ye prime minister. Ndowooza omuwulira byayogera Nabbanja. Kati dikiteta bw'avaawo bannabbanja ate be baba in charge oba mpulira. N'akwata Anita Amongi ku ntegeera ya Anita Amongi nga bw'ogiraba. N'agamba nti yegwe okulira parliament. N'akwata Winnie Dolo nga ye chief justice. N'akwata Muhoozi nga ye CDF yakulira amagye. Pa ene slight mistake okukutuka obukutusaawo ensi eba emaze okuwunya eba tegenda na kukola ki eba egenze kuwunya. Njagala nkugereze badikiteta bonna ensi ze bafuze. Njagala otunuulire Sudaani eyo Bashiri gye yali afuga yagireka atya. Tunuulira bwefaanana kati ssaawa zino. Njagala ogende ku Zimbabwe Mugabe gye yali afuga yagireka atya. Tunuulira bwefaanana. Njagala ovaawo ogende wane Kongo oba babadde na Mobutu waliwo awo gwe basalidde n'emisango. Kongo bwe yagirese bwe yagireka Bakongo bali mu kulwana na bulamu bali mu kulwana tebamanyi na kye balwanyisa tebakimanyi. Abantu abo kweremeza mu buyinza oli wamala okweremeza mu buyinza atta buli alimu ensa n'akwata ebireerya byonna bye bibeera mu gavumenti nga tekuli ategeera. Bonna baba basiru. Bonna baba bakola nabo bonna baba basiru. Ye ate yaba amanyi geemu ye nti ye ayagala bufuzi nga bwe buzibu bwe naye ate ye kyayagala asobola okifuna naye oluvaawo bw'atyo n'okubeerawo kwe kwennyini tewaliwo nsi efunamu ng'efugibwa dikiteeta nga pulezidenti. Kantandika okusomera waliwo ono owa Equatorial Guinea bamuyita Teodoro Obianga abakunkumulidde emyaka 45. Tunuulira Equatorial Guinea bwefaanana. Ngenda kuddiza tukyali kunyanjula nkubuulira ensonga lwaki koledde vidiyo eno. Niwabeerawo Paulo Biya myaka 42 bagenze omujja ku myaka 42 ayina yamuddiridde mu bigere wa myaka 79 ne waddako omanyi lwaki wa myaka 79 nti bano Biya abalimu ensa bonna yabatugumbula kategedde. Kati awo Cameroon egenze mu kusoomozebwa olwedde kwebaddemu segedde. Newabaawo Dennis Sassou Nguesso abakunkumulidde emyaka 4 oyo wabo wa Djibouti ne Museveni kano akafe myaka ameka? Myaka 4. Nkubuulidde ensonga lwaki ensi ezo tezikulaakulana. Kati kankubuulire omukisa gwe tuyina nti ffe Katonda yayisa Kyagulanyi Museveni kulitalaba n'akwata Kyagulanyi n'amuyisa eri Museveni gy'atalaba yali muse naye yagenda ogezaako okwagala omutta attention yonna neemubeerako kati akimanyi wamukwatirako guba guyina kwaka aba alugenze. Osegedde tuyina omukisa bannayuganda tugukozese. Nkubuulidde ensi zonna ezifugiddwako badikiteeta bazireka ku ttaka olwedde baba bazikiriza ku ttaka naye ate okubajjako ate era bazireka ku ttaka. Lwaki? Nti tebabeera na mukulembeze. Babeera n'ebirerya kubanga dikiteeta akola na birerya. Abantu bonna abalimu ensa dikiteeta tabadde bonna enfuga y'emu bonna ababaddeko emyaka egyo gyonna
bonna enfuga yemu nga bw'olaba Museveni byakola bwa ekyo nkikubuulira tweggyeko akasajja kano tukozese omukisa gwe tuyina nga bannayuganda respect tugenda mu protestive vote tugenze mu deep politics mbadde nduddu bbawa episode za deep politics wuliriza video eno Paulo Bia kyenkana ye baamuggyeko abadde abakunkumulidde emyaka 42 amuddiridde mu bigere wa myaka ndowooza 79 wuliriza Museveni yagamba ekisiraanyiza Africa be bafuzi okweremeza mu buyinza obawulira ebigambo ebyo byali bituufu sirinaayo mufuzi gwe mmanyi afugidde ensi myaka mingi ng'ensi eyinako weeri ne Gaddafi yalinako kye yali akoze ekitonotono yagenda okulekawo ng'ensi agisudde agikubye ekigo okiwulira badikiteeta bonna bwe baba bafuga kye basooka okukola kwe kutta buli muntu alimu ensa njagala nkugereze mu Uganda wano dikiteeta akwata omuntu alina obwongo obulingo bwa fulufiga n'agamba nti gwe Nabbanja egwe prime minister ndowooza omuwulira byayogera Nabbanja kati dikiteeta bw'avaawo bannabbanja ate be baba in charge oba mpulira n'akwata Anita Amongi ku ntegeera ya Anita Amongi nga bw'ogiraba n'agamba nti yegwe okulira parliament n'akwata Winnie Dolo nga ye chief justice n'akwata Muhoozi nga ye CDF yakulira amagye pa ene slight mistake okukutu obukutusaawo ensi eba emaze okuwunya eba tegenda na kukola ki eba egenze kuwunya njagala nkugereze badikiteeta bonna ensi ze bafuze njagala otunuulire Sudaani eyo Bashiri gye yali afuga yagireka atya tunuulira bwefaanana kati ssaawa zino njagala ogende ku Zimbabwe Mugabe gye yali afuga yagireka atya tunuulira weefaanana njagala ovaawo ogende wane Congo oba babadde na Mobutu waliwo awo gwe basalidde n'emisango Congo bwe yagireka Bakongo bali mu kulwana na bulamu bali mu kulwana tebamanyi na kye balwanyisa tebakimanyi abantu abo kweremeza mu buyinza oli wamala okweremeza mu buyinza atta buli alimu ensa n'akwata ebireerya byonna bye bibeera mu gavumenti nga tekuli ategeera bonna baba basiru bonna baba bakola nabo bonna baba basiru ye ate yaba amanyi geemu ye nti yayagala bufuzi nga bwe buzibu bwe naye ate ye kyayagala asobola okifuna naye oluvaawo bwatwo n'okubeerawo kwe kwennyini tewaliwo nsi efunamu ng'efugibwa dikiteeta nga pulezidenti kantandika okusomera waliwo ono owa Equatorial Guinea bamuyita Teodoro Obianga abakunkumulidde emyaka 45 tunuulira Equatorial Guinea bwefaanana ngenda kuddiza tukyali kunyanjula nkubuulira ensonga lwaki kukoledde vidiyo eno newabeerawo Paulo Bia myaka 42 bagenze omujjako myaka 42 ayina yamuddiridde mu bigere wa myaka 79 newaddako omanyi lwaki wa myaka 79 nti bano Bia abalimu ensa bonna yabatugumbula kategedde kati awo Cameroon egenze mu kusoomozebwa olwedde kwebaddemu osegedde newabaawo Denis Sassou Nguesso abakunkumulidde emyaka 4 oyo waabo wa Djibouti ne Museveni kano akafe myaka ameka myaka 4 nkubuulidde ensonga lwaki ensi ezo tezikulaakulana kati kankubuulire omukisa gwe tuyina nti ffe Katonda yayisa Kyagulanyi Museveni kulitalaba n'akwata Kyagulanyi n'amuyisa eri Museveni gy'atalaba yali muse naye yagenda ogezaako okwagala omutta
attention yonna nemubeerako kati akimanyi wamukwatirako guba guyina kwaka abalugenzi osigedde tuyina omukisa bannayuganda tugukozese nkubuulidde ensi zonna ezifugiddwako badikiteeta bazireka ku ttaka olwe ne baba bazikiriza ku ttaka naye ate okubajjako ate era bazireka ku ttaka lwaki nti tebabeera na mukulembeze babeera n'ebirerya kubanga dikiteeta akola na birerya abantu bonna abalimu ensa dikiteeta tabadde bonna enfuga y'emu bonna ababaddeko emyaka egyo gyonna bonna enfuga y'emu nga bw'olaba Museveni byakola bwa ekyo nkikubuulira tweggyeko akasajja kano tukozese omukisa gwe tuyina nga bannayuganda respect tugenda mu protestive vote tugenze mu deep politics mbadde